Ku John K Media mwebale nnyo okubanga mutulaba byonna gye musinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nze John K Uganda. Olunaku olwaleero tuli mukulu Asati tugenda kwera nga tunyumyako emboozi emu oba endala. Mwamulako ko waliwo akavidiyo akamu ke nateeka ku TikTok bwe yali agezaako okubeera ng'agamba nti abasajja ba NRM bamukubidde essimu nga baagala okubeera nga bamusisinkana obanga bamwagaza ki agenda kubeera nga atunyunyula olunaku olwaleero. Kulwasani yegwasani yegwasadi nze amaanyi agange mpitibwa Kahendeke Asadi. Asadi Asadi. Soko obuzeeko kuba tulaba. Mu kusookera ddala ngenda kwebaza omukulu John K olw'okubeera nti yateekawo puroguramu ng'eno nga tusobola okuvaayo ne tuteeka eddoboozi lyaffe kubanga tufuna ebizibu bingi nnyo naye tubadde tetulina ekkubo erisobola okutambuza ekyo ekizibu ekiba kiguddeko. Naye nja kukwebaza olw'okuteekawo puroguramu bweti tube nga at least tusobola okutuusa amawulire eri abantu baffe ne bategeera ebisobola okubeera nga bitugwako. Mu NUP okola ng'ani? Mu National Unity Platform nze ndi chairman wa Industrial State Division Mbale City. Industrial yeri eri wansi? Eri wansi eri Doko na Matala. Then yeno ye northern? Northern side yeno. Naye nga Industrial Division nene. Nene nnyo. Oba ogitambudde ebeera nnyingi nnyo. Okoze Kalimu gy'akiikirira? Kalimu Masaba. Naye ate kale by the way Kalimu Masaba gy'akiikirira naye nze nga chairman wa Industrial Division. Kalimu Masaba oyo kino njagala kimutuukeko kuba simutegeera. Abantu abasinga obungi tumanyi nti Kalimu Masaba waafu. Naye nze njagala kubakakasa mwena aba Industrial Division nti nze sirina mu kaseera kano wenjogerera sirina MP omusajja mu Industrial Division. Era Kalimu Masaba yesi wa NUP. Naye abantu abasinga obungi kuba kati nze wa NUP nze mba namuwa kaadi. Naye Kalimu singa kumuwa kaadi. Naye ate Kalimu talina kaadi ya NUP? Talina kaadi ya NUP. Kozi yagenda ku independence? Yagenda ku independence. Kati abantu abasinga obungi bagamba nti no Kalimu wa NUP. Kati kyova olaba ssaawa zino nfunye omukisa ng'onkyazizaako bwoti. Ngamba nti Kalimu Masaba abanga awulira nti NUP. Kuba by the way NUP tuli b'amaanyi naddala mu Mbale City. Kalimu Masaba aba awulira ddala nti alimu NUP alimu okwekweka aveeyo tumuwe kaadi. Ana nalaba luli eri Gundyani ng'era akyogerako ono chairman wa NUP mu Mbale City. Naye kati era ali okwogera ono yatwala Kalimu. Kubanga Industrial Division Kalimu mwe yafunira obwa MP. Mwali mumutuukiridde koko? Kati nga bw'omanyi ffe aba NUP nga bw'omanyi tuli bantu ba mazima nnyo. Tetwegula eri omuntu kubanga tumanyi tulina obuwagizi bungi. Kati nga ye omuntu ayagala ekintu kye alina okujja gye tuli. Ate sigamba nti tujja agenda eri tugambe nti Kalimu Masaba jangu ofune kaadi ya NUP. Twagala omuntu nga musaayi gwa NUP. Kati gwe gwenoonya ekitegeeza nti tobeera wange. Mba just mbanga akugula buguzi. Naye bagamba naddala abantu be background y'NRM naddala muzeeyi we n'abalala. Kati muzeeyi asobola okubeera wa NRM. Naye ate omwana kuba okula ekitegeeza nti obukulu bwo olina okubulaga. Sigamba nti taata kyalina okugobera nti nakyo olina okugobera. Nedda osobola okukolera ebibyo ng'omusajja. Nze kati nali mu mikono gy'abazadde bange naye kasaazi nnakula. Era kati wemba nfunye ekizibu bali just babeera bakaaba naye mba nkifunye ng'omusajja. N'ofaafagana nakyo? Nfaafagana ng'omusajja. Kati gwe omusajja olina okusigala ng'omusajja. Lwaki gwe omutima gwo owulira nti guli gwa NUP naye n'obeera nga weekukuta n'ebintu ebitategeerekeka. Jangu mu NUP tumanye nti Kalimu Masaba waafu. Okitegedde naye nze sinaba si memba wange. Nga tonneegatta ku NUP wali mu kibiina ki? Nze mu kusookera ddala nali musajja wa FDC. Era sibeeranko wa NRM. Gwe kuva dde oliko opposition? Aliko opposition. Aliko FDC. Ate by the way kino ekintu kireka kya musaayi. Kuba taata wange yafa mu 2011. Abasinga obungi bamumanyi. Era nze kaŋŋambe nti erinnya kireka liri kutambulira ku taata wange gw'omukisa gwa taata wange. Kubanga taata wange yali omusajja wali omuyita Haji Yusufu Afo. Yali yagenda Maaka. Era omusajja yafa. Naye ekigambo we yali agenda okufaawo ekigambo kye yayogera yagamba nti
ndi kufa naye byesigoyo kugamba ekintu ekyo yasembeyo nekyo ekintu mukamwa taata wange ekitegeeza nti no tuli ba opposition ne mama wange wa opposition sobola kwekweka mama wange yali wa FDC nange nali wa FDC naye kati nga bwomanyi Kyagulanyi nga bwe yaje n'amaanyi tulabira nti ate n'omwema gwa Kyagulanyi olabira nti gutwala omuntu owa wansi kumutwala mu maaso nitugamba nti nedda fena katunzikaawo kati fena tuli ba national platform ekyo sobola kwekwekamu ekyo kubanga ye pate yange gyempuliriramu bane n'abagala okutwala ensonga lwaki balaba oli w'amaanyi nnyo ate kino njagala nkubuulire nti John K kino kigenderera abavubuka mwena ng'omuvubuka teweeraba nti weerwanirira gwe ng'omuntu manya nti oli kulwanirira famire yo buno obuzibu bwe tulimu njagala mbabuulire nti saa zino nze bunkoze naye tebunkosa nnyo naye tunagenda mu mbeera bwe ziti famire zaffe zigenda kubonaabona n'okusinga afu so njagala nkutegeeza John K kati okyali ku John K Media balina okubanga mutulaba kanyaga tugende ku nsonga naddala ey'amaanyi esinza okubeera ng'ekunnoonyezaako Bobi Wine yali aweza emyaka 42 ab'Embaale mwavaayoko ne mutegeka akabaga nga naamwe mujagulizaamu naye waliwo n'omukyalo omwe naye yali akuza amazaalibwa nga naye muwala wa NUP era najja n'enkavalinga ebintu ebitambula bulungi naye mu buli omu aliko ebintu byayogera buli omu nga birina engeri byamukwatamu ku saidi za Fazali ekintu kyasinga okwogera okyogeddeko ekyo yayogera ku kintu kya Kalimu aga Kalimu tamutegeera bulungi waliwo n'omusajja oli ayimba gospel Mike Mwezi yena chemani wano dhandi n'agamba bo ng'abayimbi bo baasazeewo n'aba gospel baavuddeyo kati gwe nova n'ogamba nti waliwo abantu abamu bakubira amasimu akantu ako katambula ndoza naawe wakalaba kuba nakatemamu nenkateeka ku TikTok ne katrending nga ne katambula naye nga bulamu comments buli omu bakuguma ndoza naawe kenyini wakeerabirakoko nga sinateekayo kantu ako sooka otubulya emboozi eyo abantu bano eno bajja batya bakutandika batya era gwe mu kulooza okuko baali baani baali bakwagaza ki n'ekiringa ng'ekyo kakati John K ebintu ebyo tebirina bakubeerawo temukusookera ddala nali ndowooza nti bano abafere ng'abantu bankubira amasimu naye baagala okutegeera kayende kasadi ovaawa kati nga ndowooza nti bafere kubanga nga bamanyi abafere bagiroona mu Uganda kulw'embeera eriwo kati nga bankubira amasimu nakutegeera nga ndowooza nti no just bafere naye kati byagenda nga byeyongera nibuze nengamba nti ekiki kati kangende ku story kiyinza ti tebakukubirako si mulundi gumba babeeranga bakukubira babeera bankubira naye nga bakozesa abantu bakozesa abakazi kwegamba ng'omuntu anziyeko information nsigukawa embeera ezo bwe zityo naye kale nga sitwala nti kintu kikulu osobola okukuba nengamba omuntu ono samutema ajja kunkyankanya n'efamire yange nga mujjako bujja egwe ngoloza kyakabakazi yali kwetega webityo naye kati nagenda okwesanga kiri kweyongera okitegedde ndaba nga ekintu kigaziwa engamba nti kino kakati oba ngende ku story eyo genda kati zaali naku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokubiri nali maze okunaaba nenfulumako wabweru nfuluma wabweru enamba nejja nenkubira kati buli kiseera nali nina pulogulaamu nga waliwo munna nga nkubidde esimu tugenda kwesinkanako awo mu tawuni tubeko twogera kati mba ndi awo esimu engejja nga bankubira nga nkwata kati we nakwata esimu nagenda okulaba eddoboozi ly'omuntu munnaye nga terikola ki nga teritegeerekeka engamba omuntu kyono ayogera Oluganda naye nga talusobola era nalikoodinga biri ku simu ogenda katuwaako sobola okufumitira emboozi nabirikoodinga kati ng'omuntu ankubira esimu nga ngamba nti no gwe Kahendeke Asadi nengamba nti tukwiseeko wano ku kitebe ekikulu kya NRM weri Kampala mu Mbale nkabuuza nengamba nti mumpitira ki siri muntu wa NRM naye kati gwe okugenda okumpita naye nsooka nemubuuza nti no gwe enamba yange wagijeewa kati nga ye akozesa olulimi olugamba nti enamba yange yagifunyewa eri baanange
aba NUP kati ye nga kyagezaako kunsikiriza nti nze mbeere nga mpulira akagambo ako nkole ki ngoberere ebyo byaliko kati agamba nti tuli kukwagala ojje wano naye tetulina buzibu naawe era n'agamba nti twaze bangi era n'amamotoka tuzze nago wano kati nga obukoli bwakozesa motoka obukoli bwakozesa nga akozesa amamotoka ngalowooza kireka nga bwolaba embeera gye tulimu kati bo bamanya nti no batunyigiriza nnyo kati wakozesa ekigambo ky'emmotoka abeera nga mpaade gorodi neŋŋamba nti bano abasajja bali kuki ono omusajja ali kuki era nambeerako nnyo nga nnemeddeko nangamba nti tuli wano tulina ekyemaani w'esite nti Fazali Nabende kwegamba nga bamanyi buli kimu kyonna kyonna ne Fazali abimanyiko Fazali Nabende bwali wano ngano omusajja ne mugamba nenze siriiyo nze waka navuddewo nangamba oliwa ng'owulira ddala nti omusajja at least ayagala kuntuukako kati ne mugamba nti nze ndi Mayuge kati waliwo hoteeri yali ali okundagirirawo Mayuge nti ngende nsinkane abantu abalala ne mugamba nti ekirungi mugambye mulina Fazali musooke mumalize Fazali oyo then nze mulina olunaku olulala nga njagala mwejjeko naye omusajja yanemerako nga nemeddeko ng'ayagala okunsinkana ne muze ekikulu kyeki nangamba nti munnaye nga bw'omanyi ono omwana yaleese amaanyi mangi nnyo naye ate omwana gwe mwesibyeko oyo nti talina lugendo era bagamba Kyagulanyi gwe bagamba talina lugendo era twagala tujje wano tukolere wamu bwe bityo nayogera ebigambo byali bingi naye ate bedawo ekyanyamba nti smartphone ne mu recordingako ebintu ebimu era bwe kiba nti kiki bawuliriza banankani ba John K Media bajja kuwulirako obuloboozi obumu then tulabe ekigenda mu maaso kale byali bwe bityo naye nga mu byonna nze omuntu nakitwala nga ekyokutiisatiisa oba tusooke tubazanyira akantu ako sooka okanoonyaawo okakabateereko